nga mulogo befaananyiza nga abasezi babalaba mutambula baagala balya kuba omusezi ye tasiima n'obwa omukolera ebirungi aba agala offe akulye. Kale njagala sooka kubuuza akalulu kalaba oti? Akalulu kagenda bulungi era ku luno nkakasa ndowooza Pulezidenti Museveni bannayuganda bayinza omu ebitundu 9 n'omusobyo ku 100. Ate wano mu Buganda wano kijja kuba kigenda kusukka. Bamwagadde okufa bamwagadde ate nga twebaza nnyo Vice Chairperson wa NRM mu Buganda Central Alhaji Haruna Kyeyune Kasolo ne tiimu ye bakoze nnyo omulimu omunene okumakinga sure nti no bazza Buganda bagiza mu NRM. Kuba last time twalinawo ko omuyaga bannayuganda bagenda ne babalimba waliwo abayaya bagenda ne babalimba ne babajja ku mulamwa naye ate ne bagenda otegeera nti bano baali bakuba stole. Era waliwo twabadde Masaka jo kyenaalabye n'engamba bannaye NRM eringa omwana yankazaalibwa nti buli omu abajjaganya. Abantu babadde bangi, abantu basanyufu, bamwe bazanyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Naliko n'ekyotero oyo Mwami Haruna Kasolo gy'aviira Vice Chairperson waffe mwogerako lw'okuba tuli mu Buganda. Nagenze n'endaba abantu nga beetonda ab'ekyota bagamba tusonyiwe baatulimbalimba ne tukujja mu Parliament naye ku luno tukomyawo kuba ground twagirabe ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni support nene. So NRM akalulu egenda akawangula. Ekyo ndowooza Katonda yateekako tiiki kuba tukoze ate Pulezidenti waffe musajja Katonda yamuleeta ne Bayibuli etugamba nti eri mufuzi mukulembeze atava eri Katonda. Ate Pulezidenti Museveni ye n'abeera wa njawulo nnyo nti musajja ayagala nnyo Katonda ate atya Katonda. Kyova olaba na wano wendi ndi mu studio za KTV nkakasa TV ya kanisa ey'abalokole edda oluyimba lwe bayimba wana bakyala nti abakyala twabonaabona okiraba naffe abalokole tugamba emirembe giri twabonaabona nnyo. So na wano naawe mwenyini oyinza ojjula n'ogamba nti NRM ekoze kuba wano this is a product an achievement of the NRM but NRM government. So tukoze nnyo mukoze nnyo ebitwogerekeka ebyo byeyogerera tetwetaaga kukola ki temwetaaga byogerera kubyogera byeyogera byennyini n'omulalu abitegeera n'omulalu muzibe alaba kiringa muwala mulungi toyinza kugenda nga okola ki omulungi w'empisa toyinza mukuba make-up obulungi bwe bwennyini bweyogerera. So NRM kyeri kuba tuna President agala Katonda amuwa ekitiibwa kyova olaba nti no yagaana ebisiyagano mu Uganda kuba yatya Katonda. So NRM ewangudde. Kale katugende ku mulamwa gwa leero tugenda kutunuulira manifesto ya ekisanja kya 2021 NRM gye yali erina. Biki bye mwali muluubirira okukola? Ekisooka mirembe eddembe teri kintu ky'osobola kukola nga tolina ddembe. Eddembe we twagira mu bukulembeze mu 1986 nga twakava mu nsiko Uganda bali bagiyita eggwanga eryalemererwa failed state. We gubanga nga muntu yali already ngeri mu ICU ngerinze just doctor kusayininga bagitwale mu mochare erindire kola ki kuziikibwa. So government nejja NRM nekomyawo emirembe abannayuganda bali tebeebaka bali tebeekola kubanga teri ddembe emirembe tegiriwo tosobola kukola kyonna nga n'owoogula radio chairman wa UPC ajja kujja agikime n'owo wasa omukazi leero
nofuna omukyala embaga bagikola emisana aba UPC n'abajasi bo tebagenda abo baamini bagenda mu kime ekiro ate baleka bakusse so emirembe tegyaliwo eddembe naye kati eddembe weeriri Abannayuganda bali mu ddembe otambula ova eno n'ogenda north to east south Abannayuganda beekolera boogera teri abakwatako amini yabagamba there is freedom of speech but there is no freedom after speech I don't guarantee na ife NRM freedom of speech is there and freedom after speech is guaranteed kyovola ba dembo okwogera oyina n'eddembe oluvannyuma lw'okwogera oyogedde ki President Museveni bamuvumye bamukubye bukatuni bakoze eki naye teri kyakola naye dda nga bizibu n'abo bagamba no teri ddembe boogera ne teri abakwatako so eddembe nekireetawo democracy nti democracy weeri tugenda mu palamenti weeri tugenda mu kalulu kakubwa Abannayuganda ne balondawo gwe baagala ba members of parliament bano ba kansala n'obwa president beerondera bennyini kati ogenda n'olaba omuntu ng'ayoga n'ogamba naye ono nga talina nsonyi kagwe ensonyi ng'agamba Uganda teri democracy teri mirembe teri democracy naye nga ye ali mu kalulu agamba munonde ku bwaki ku bwa president oba bwa MP bw'oba ogamba no teri democracy lwaki weesimbawo vaamu ogambe ndino protest gye nkoze nvudde mu kalulu olw'okuba teri democracy abantu bajja gamba ono omusajja kyayogera kituufu kadanyiro bannayuganda bakimanyi kituufu nti balina eddembe lironda abakulembeze baabwe naye okwemulugunya kwabwe kuli kwani alonda akakiiko akategeka okulonda ani alonda si be bakola mu mateeka kwemulugunya kwabwe kuli nti ali mu lwokaano yennyini yalonda abagenda okutegeka n'okulangirira ebiri fayini ebivudde mu kulonda nanti okay amateeka sige galagira kakati bwe tudda nti okay baamulonda ali ku ntebe eyamulonda naye okuba akalulu kulimu mu lwatu nti ogenda n'olonda gw'oyagala olina agents wali buli polling station bw'omala omuntu bw'alonda ne babala ba agent bo ne basayininga ne bagamba nti buli kalulu akavudde wano katuufu ne basayininga kati ongamba otya ne butwalibwa ng'olwedde ono alina form declaration form asayinize nti ebivudde wano byebyo byennyini ne bakuwa kopi ne babala obululu ate n'ova n'ogamba nti no babidde oba oli mulimba oba nga sitaani kakati bwe tugenda ku bwemupi katononyo nga tetunavaawo awo tuzeeka tuwera President Museveni ng'agamba bamubba akalulu yes batubba miliyoni nga 2 ate nga bwonyonyodde mu process olaba ngeri transparent olowooza kivaawo eri transparent naye bano bagenda ne bakola obukujjukujju bano naddala bano aba opposition bayaaye nnyo ate babbi eyo enkola gye bamanyirira babba akalulu bagenda ne bayita mu ba agent ne bakola ki ne babba akalulu kaffe ne bakozinga obuvuyo ku polling stations endala so ne twesanga at the end of the day obululu bwa president nga batubbye over 2 million votes naye ku luno era naffe tubadde twekabira electoral commission nti bannaye twagala bakole ki akalulu bakume bulungi kyova twagamba nti we babeerawo abantu bali ku polling station babeerawo bangi kiba kyangu okola ki ekyasi gye bakosa okubbira ballot staffing n'ebirala ab'opposition kati ne bagamba twagala process ebeere clear bw'okuba akalulu okole ki ddayo waka waliwo abeerewo abasandido ababeerawo bano ba polling assistance biki ne ba agents baba candidates awo kijja kuba kizibu okubbira
naye nga kalulu batubba twasinga batubba naddala wano mu Buganda abo babbira ddala. Lwakuba nti mbuzaabuziddwamu kubanga tutandiseewo tulaga nti process ebeera transparent wadde President Museveni yalonda ati akulira akakiiko akategeka ebyokulonda naye ba agent babeerawo era ne basayininga ku declaration forms. It's unfortunate. Kubanga kati achievement kyova olaba nti no ku luno tugambye akalulu bw'ovoting agenda waka okujjawo ezo chances ez'okubbira akalulu kuba omubbi aba mubbi oyinza weebakako katono ajja n'amenya enju n'ayingira. So twogedde ku democracy, twogedde ku mirembe, twogera ku democracy nti ne opposition bennyini bamanyi no democracy weri kyova olaba bagira ki ne beesimbawo ne batusinga bwe bawangula tebacomplaininga naye wano ku kya president bagamba tubabbira. Kaakati ne tugenda mu byenjigiriza Uganda ndowooza eringa gye bayita meeka y'ebyenjigiriza wano mu Eastern Central Africa wano mu region yaffe wano eringa meeka yaki yabyanjigiriza. Ekyo naawe oyinza okunjulira nti no wano teri ggwanga lye tutasomesezza. Bava mawanga gali Abanakenya fo tubataddewo fo tubasomesezza. Wano teri somero naddala emyaka egiyiseewo kati olwokuba twabasomesa kati bali ku level nabo beetengerera kyova olaba nti no bakendedde. Ne tusomesa Tanzania nga bali wano buli ssomero nga mulimu Abatanzania mwe bali mu university n'abasomesa baffe nga bebasomesawa Tanzania. Bwe tudda Rwanda, South Sudan, Somalia kati okwetengera because of the NRM government basomera wano tulese emirembe eddembe. Kaakati bwe tugenda nti university bwe twagira mu buyinza twali twankefuga emyaka 24 nga tuna university emu Makerere University nanze nakula nga manyi degree bagiyita Makerere. N'abazadde era bakyaliyo abakulukulu naddala omwana wange ajja kusoma paka Makerere. Kati ku average nti myaka 24 tulina university emu singa katuna university meka 3 naye okuba no NRM government under President Yoweri Museveni visionary leader alaba ewala yagambye ebyenjigiriza birina olinyi okukuzibwa. Katuna public universities 10, private universities ziri over 30. We tudda n'agira n'agamba bazadde kuba muzadde afanye okuba na Uganda. Abazadde abamu kuba bote n'amini nga bayavuwaza Uganda. Bannayuganda baali baavu nga bazadde basinga tebasobola kusomesa ki baana baabwe. N'agamba ng'omuzadde tusake tuteekewo universal education, primary education bonna bakoleki basome. N'agamba nedda kataabo tubajjeyo bayingidde secondary tuteekewo universal secondary education. Kati obuzibu ne busigala ku university education nti sente ebisale biba binene nnyo. Kati Mukama Katonda kuba president agala nnyo Katonda musajja musabi tuli basajja balokole tusaba ne tusaba Katonda n'amugula amaaso ne tulaba amafuta wegali. Kuba abazungu baali wano emyaka mingi bayagala amafuta bali bamanyi wegali naye Mukama yagana ogabalaga. Ne tujja mu bote ne banywani be baamini bonna nga amafuta amanyi wege baaganunya ne balemerwa naye President Museveni bwe yajja Mukama n'agamulaga. Kati sente zo weeziri refina tugenda zimba sente weeziri president n'asalawo ne NRM party nti katugenda providing a free university education. Okyaba abaana nga basome omwana ye magezi ge mutwegwe from nursery up to university. Ekyo kitandika ddi? Very soon immediately. Mu kisanja kino za tuyinza otandika fast tracking nga tukozesa akasente k'amafuta. Kaakati omunnayuganda ajasigaza omulimu ogu gumu nze naawe nga tulina omulimu ogwo gwakuzaala gwokka. Ebisigadde gavumenti eweerera. Oba ozaala baana 10 nga tuddayo emirembe gy'abajjajja baffe nga bazaala baana 2 oba ozaala 2 NRM
weeri okuweererera omwana kola gwakuzaala katumala okola ku ssente tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri twongere okutunuulira manifesto ya NRM ey'ekisanja 220 okuva ku kitebe kya National Resistance Movement ekikulu wano ekyaddondo mu Kampala akyayongera otulambululira ku ebyo ebituukiddwako gavumenti ye NRM mu kisanja kino 2021-2025 ate tugenda kutunuulirako n'ebyo ebiringa ebikyawalidde nabyo ajja kuba abitubuulira wetugendedde mu kuwummula mukada ng'okyatunnyonnyola. Yabadde bagamba nti Abannayuganda bo bazaale nga Mukama Katonda atugamba mugende muzaale mwale. Gavumenti essaawa yonna etandika otuweerera ejja baweerera lwe tutandika essomero paka kumaliriza. Biki ebirala ebikoleddwa? We tudda ku bya industrialization amakolero bwe twagira NRM we yagira amakolero gaali tegaliiwo. Tewaliwo wadde tewaliwo ndowooza baalinawoko naitiringa ekyaliwoko katono naye ebisinga nga byonna byafa dda naddala Amin yabikuba bwe yagoba abayindi wano kati nga n'ekibiriiti ng'ogenda Kenya omugaati nga tegufunika mu Uganda sabuuni nzijukira mamange ng'ayoleza twoleza bikola by'amapapaali bw'oli mutondoza tewabirabako nga terikiri wano sukaali nga tonywa sukaali nga tukamula bikajjo kati ng'ebintu ebiriwo ebyetufunako kati ng'amafuta ebitonotono byali biva Kenya nga biyita magendo n'ekibanda. NRM bwe yajja amakolero n'ezimba era wano buli wamu woolaba tuzimbye industrial hubs buli region nti amakolero mangi gazimbibwa mu kifo kimu ne gakola buli kintu. Amafuta wegali, sukaali mungi, emigaati mingi, sabuuni, buli kimu kyoyagala no mu Uganda weekiri. In fact n'amawanga gatuliraanye kati gatandise otusuubula bajja wano batusuubulana era sano ali mu Kampala awo kuyita mu Kampala kizibu. Kampala teyitika waliwo tubadde tujejjaamu nenvaamu neninya boda lwansonga ntino abantu abakongo bajja wano abatanzania abannakenya aba South Sudan neri Sudan eyamambuka bonna bajja wano okugula ebintu olw'okuba amakolero mangi wegali era bwogamba note amakolero tegaliiwo then oba oli muzibu nakyogedde oba oli muzibu katola oba ne muzibu alaba era wano n'ettaka singa lyogera lyandibadde lyekubira enduulu kuba buli wooyita makolero bazimba makolero buli wamu ettaka lyo likaaba amaziga kuba bazimbi amakolero mangi buli kimu kiri wano. Kale Kadanyiro mbadde nsaba otufundizeemu ku birala byolaba ebituukiddwako nga tetunaba kukyuka ebituukiddwako tulina enguudo zikoleddwa enguudo weziri buli wooyita enguudo weziri ebibuga bizimbiddwa. Kampala teyali bweti wano tulaba wano Nakivubo kyano wabadde ababbi ku mwala ababbi nga bakubba ne bayingira ali kati tulaba wagenda wakaaka walinga mukene so Uganda bagizimbye naye awo hamu yasi ali mu kuzimbawo ku mwala ogwo gwa Nakivubo anti kati hamu bwazimba gavumenti ereese emirembe nereeta abantu ne beekulya ne bafuna ssente na wano Kingdom gindi eno KTV wano weeri teyaliiwo olw'emirembe n'embeera ennungi pasta nakola ssente mukama n'amuwa ssente n'azimba TVM so eyo yonna achievement za NRM nawe okubeera wano nga oli musanyufu onyirira is a credit NRM singa NRM teyaleeta mirembe oba tosobola nyirira okyaba so ebintu bingi ebikoleddwa amasanyalaze twalina daamu emu yokka ON4 mugijjukira naye wali bazimbawo daamu ey'okubiri tulina Kaluma tulina Isimba amasanyalaze mangi kakati mmanyi ogenda abuuza nti nga mangi lwaki bbeeyi ekyaliko tebanassa bbeeyi ate lwaki olusi gavaako ate nga gakolebwa wano kati
achievements zaffe zisinga ze zituleetedde challenges nga NRM gye mukomye okwachivinga challenges zeyongera lwansonga nti amasanyalaze emirembe wegiya amasanyalaze mangi bamusiga nsimbi bayayanira okujja wano bagakozesa nnyo amakolero gazimbibwa buli olukya waliwo amakolero amatono so amasanyalaze gaba gakozesebwa nnyo naye nga gavumenti ena plan amasanyalaze gagenda galizimbibwa buli wamu gagenda kukka wano n'amasanyalaze gavaako kati solar power eri mu mirembe gw'obote ndagayo nga tukosa butadooba mumunakutadooba emunakutadooba nga bwe tukozesa naye Museveni okumanya n'NRM okutegeera no tukoze amasanyalaze gavaako wano mu Uganda beesigala ng'ekyayaka kati badda ku solar tuna transportation mu byentambula byatereera waliwo yambuuza nti no mwasanga UTC ne people's bus teziriiwo people's bus twazisanga ne UTC nga ziri mu ICU nga bazibabba nga ziri mu ICU zirinze twalibwa mu mochare ziikibwe kati ne bazijjawo nga tezikyalina ku standard kati wane tuzaawo Gindu wano olaba buli woyita amabasi mangi gagenda n'ebweru wa Uganda kati obeera ddala ng'olina ekizibu ogamba nti no tukomyewo people's bus ne UTC tujjewo gano amabasi mangi buli woolaba amabasi ga mulembe galimu ne TV galimu internet ga gavumenti ga bantu base kinoomu lwansonga nti gavumenti etadde emirembe n'embeera abaana Uganda okwekolera ne bateeka kakati ne train tugenda zimba standard gauge already contract ya signingwa ey'amasanyalaze ng'econnectinga Kenya ne Tanzania ng'omuntu osobola otambula okuva wano paka Dar es Salaam within 10 hours n'otwala amatooke n'ogatunda ekali yaako enkya n'okomawo Kadanyiro akadde katambula naye njagala tutunuleko ne side eri wabula mu byetwogedde kyentegeddeko nti ne achievement ez'abantu bassekinoomu tuza attributinga ku government mu kunnyonnyolako olw'emirembe gyereese ne basobola okukola nga tewali abakuba ku mukono bw'otunula mu biriwo ebitannatereera si ogamba no tebinateera ebikyabulamu tugambye nti no unfinished business ebitannamalizibwa ebitanaggwa ekitegeeza bwe ngamba waliwo ebitanaggwa nti olwedde waliwo ebikoleddwa ebikoleddwa tuli ku 80% waliwo 20% tanaggwa mu Gindu areas nyingi ngenda kwogera ku nsonga kati ngeya poverty obwavu bannayuganda baali baavu ng'omwosi 70% basula mu buyumba bwa ssubi kati obuyumba bw'essubi kizibu nnyo bulaba abantu bazimbye olabako essubi oli yateekawo kakwejalabya oba byabuwangwa naye kati wogenda wano mu bwavu waliwo pasenti ebitundu 33 bo nga bakyakolera lubuto bakolera mmere ya leero pulezidenti kyayita nkolera kida kyonka kati lwaki obwavu babujjawo batya twaleetawo programs nga zijja bannayuganda mu bwavu kati nga waliwo NUSAF poverty alleviation program Northern Uganda programs nyingi wano katwe twogera tulina emiyoga tulina PDM kati PDM babadde bateeka milioni 10 buli parish nezijja bannayuganda mu bwavu ne tugamba kati waliwo 33% bakyali mu bwavu president n'agamba nedda twongere kuli parish twongereko milioni meka from 100 okuva ku 10 zigende ku 3 ate wabaddewo n'ekizibu nti bana bakulembeze nabo nga bagenda oluusi abantu nga basalako ku ziri emiliyoni emu nga omuntu bamuwa milioni 800 oba 7 n'agamba nedda kati ne bakulembeze tugenda bongerako milioni 15 olwe ziyambe abakulembeze nabo bekoleki betereze so ekyo olaba nti abantu bangi bagenda kuyambibwa twagala Kadanyiro katono nnyo mu ddakiika entono sigaddeyo ku byolaba ebiringa ebitannamaliriza anti kati kyeŋŋambye nti eno 33% poverty bongedde ku ssente naye n'amafuta weegali kati nga wano abavubuka ghetto structures bazitaddewo okuyamba abavubuka bajja mu bwavu tulina wano bagiyita batya
ez'amafuta bana bavuka abamala university waliwo bana bamala university nga tebana mirimu bagenda bawa sente betandikiro kye bakola byebimu kubitannaba kumalirizibwa naye nga biri mu pipeline wano wetudda kubakyala abakyala sente wezire zaguro ndoza nange nga tunazifuna oyinza okugendayo milioni kutandika ku milioni 5 paka milioni 2 enterprise zetandikiddwa abakazi abakyala so waliwo ebintu nga kati ebyobulamu amadwaliro gazimbiddwa twana referral hospital emu Mulago kati waliwo Kiruddu Kawempe Butabika ne president yagambye tugenda kwongerako kati ngeri ekiryandongo bagenda li elevating nga libere national highway referral hospital ekola kubafunye gindi referral ekola kubali abafunye obubenje okwongera kwekyo nti zino regional hospital zino ezisinga bagenda zi elevating nga zibere regional referral hospitals nga ziyamba kubyo bulamu health centers tu bazirinyisa to health center 3 to 4 regional hospital nekyamadagala obubbi bw'amadagala last time president yatugamba ntubadde mu kisanja hakuna mchezo nkubulya kino ekisanja tunakufa na mtu tufana muntu omubbi Uganda egenda mubeera nzibu nnyo kuba muli wenguzi abeera mubbi tumuwalinya tugezaako oli sugar coating anti no corruption naye ng'abeera mubbi president ayagala babbi kuba yesse mubbi NRM teyagala babbi kuba tetuli babbi obubbi bw'amadagala tugenda bulwanyisa nnyo tubadde off camera noyogera ku enguzi nga tugenda okuwumbawumba enguzi president yagamba waliwo bakawukumi okyeba ne opposition waliwo abayingidde mu government kuba opposition naturally babbi bali banguzi babbi so ne bayingira ne babanga babba ne basiiga aba NRM ne batusiiga enziro ne bononesa government kati ekya corruption ekyo kyovanga ambye ntuno bagenda akola ki era nga president wabadde akola tugenda kuongezaamu okulwanyisa corruption kino ekisanja omubbi w'essente ndooza agenda funa obuzibu bumukeeredde kadanyiro siibula akadde kaweddeyo njagala nnyo okwebaza baana Uganda batulaba mwebale kwagala nnyo NRM government mwebale kwagala president Yoweri Kaguta Museveni tumwagalire eddala ate ku luno njagala tukisusse tukiteekemu gindi akajanja tumuwagire tumulonde tumuwe ebitundu 9 abetanzania bakikola oli bamwa 9.7 nze njaga tumuwa 9.9%. Tanzania suluma yakimukoledde kakati njaga n'okwebaza NRM secretariat ekulemberwa ndugu Richard Todwong nemwebaza nnyo akoze omulimu munene ne deputy we mama Namayanja nenebaza ba directors bonna mama Rosemary Seninde ndugu Dombo Emmanuel owa mobilize agenda wa information and publicity n'abalala ne bebaza nnyo bakoze omulimu mulungi kale basibulira wabavuka simwerabira bamwita major retired Lwaboni kuba akoze kinene okuleeta bavuka mu NRM era ne bebaza nnyo mbagamba tulonde NRM tulonde Yoweri Kaguta Museveni mu Buganda twagala Buganda buli owayimiridde wa NRM gwe babalonda opposition teri kyegenda bakolera eri ekyotera Haruna Kasolo vice chairperson wano tumuwe kale na wano nga tetwerabira sali mu uhuru naye tumuwe wano kale tukwerekereza we balakadde kotonzeo program Springboard olunaku olwalero bonna bwe tutambudde nabo kuva gye twatandikidde abatulabye okuva lwe twatandise ne ttiimu gyenkoze